sebanani menya wagulu msajja uya atusenye wagulu menya najicha wansula na wanene ndiro byantama ايش دخلك انت انا وين؟ هذا اكتمر انا في يعني في داخل لا هي كويسه ولي في مود كويسه موجوده ما في اي شيء يعني ليش انت معي بقى انا اروح هناك شوفي هي لا 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 ممنوع ليش تروح تشوفي اختك موجوده وكويسه بس انا بشوف في مشكله ولا ما في مشكله احسن كذي انا الحين بقول يعني لك انا اروح هناك شو فايده يعني شو بروبلم شو مشكله لا اختي خلاص موجوده في الحزب انا سيستر مارهيه انا دكتور مارهيه ليش انا ما اروح هناك عشان انا اشوف هذا السيستم انا شو مشكله يعني بابا لا اذا تبين انا بجيبها عندك شوف هذه الشهر هذا 5 شهر انا ما يشوف ماما ما يشوف كل ما في نفل يشوف ليش كذا يعني شو مشكله يعني ليش ما في يشوف هذا نفل لا ممنوع Steady. Come and show you something here because I just wanted to come and see my sister, my sister. So yeah, I check on my sister, but I was staying in this building. This building. We hear there is a Ugandan in this building. She's married to a Sudanese guy. You're staying on this building. Yeah. Haven't you ever heard something of that sort? No, Yeah. really. But people Today's hide. the first day I'm hearing this from you. Seriously. Yeah. But people hide their things. People have secrets. They don't speak. For that one is sure. So where are you from? Me from Ghana. From Ghana. Have you ever heard of such things? Someone turning into a sheep, a goat, a cat, a snake? Have you ever heard You about can hear it? this maybe from Africa, but here, Yeah, it's because this guy is an African. And I heard one day there was a story. yeah. There was a lady that was playing with a certain guy. She did not love that guy, but she used to pretend that she loved that guy, and she used to eat that guy's money. Yes, and after the guy realized that she did not love him at all, Okay. and turned the lady into a snake. Seriously, we saw this in newspapers, on TV stations, on radios, and it was real. You don't know about this, eh? How safe is this building? How what? How safe is Safe. this building? Here is safe because we have a security here, so it's very difficult for searching to happen here. For how long have you been on this building? It's almost more than a year now. More than a year? Yeah. And you've never heard about such things happening on this building? Yeah. Okay. Okay, thank you so much. Maybe next time Okay. we shall talk again. Nice Thank to you. meet you. Nice to meet you too. Yalla, bye.
kati producer okimanyi nti ntandise okuwunga yagambye 207 si yeeyo kati 207 oba nkinoonyezaawa ekituufu kiri nti ebyembiwa bisekerwa mulimu story ekuyitibwa okolaye naye nga nawe omuntu ng'otiddemuuko ono omuwala alimba n'engeri gyeyayogeddemu n'engeri gyadde akaabamu talina nsonga lwaki aba alimba. I am sorry. Naye tugende eka tugende tidde simala gatya naye baaba ndiyorumu kati in case gyali maybe nga sota alirisamu yali ezinze bwerire nga mwogera nga mwali nga sota alina we lyekwese wabbali awo kiggwa wangi tugule amafuta bagamba kitta akimanyidde ennyanja etabuliri. Ebiseera ebisinga omuvuzi w'emmotoka afiira mu mmotoka si bwe kiri kale ze nfiira mu content anti genda ebisinga bigamba content yagenda kukutta omulimu gwalonda muzibu nnyo ogusobola okwetti naye mazima ddala nkonkone kone tugende. Bagamba breathe in kati gwe mbalire ongambe in out emirundi 5 walla ntiddemu naye mbalire 5 in and out. Jiwedde naye ekituufu simalaga sitera kulemererwa sitera kutya siremu akugaana ekijja kikole ki olugi lwegudde lwokka naye ontiisiza naawe kati lwaki weekwese olugi lwegudde mbalimi olugi lwegudde lwokka naawe ontiisiza naawe badde sikusuubira badde manyi nada yina okudde naye ekituufu kiri jasiteziza leetimu okoze mpulira aninga atiddemu tofaayo taliiwo akowasaawa nga mmeka simanyi budde bwe kubanga agwagwa naye taliiwo ono obeera bugaddewo onogalawo gwendi akookona nga bandajja wateekamu ekisumuluzo ye alikandookingiddeyo naye n'ekisinzo kyange ekikyo katuwoze ekitegeeza basobola okweggulira nga baddazze ye wajja yeggulira direct takukola talina kyagira kati so we have to be very careful
mwana gwe bali kujja mukwano kale ddiya ne baaba tutulireba wansi watiisa tutula wansi engato tozigjeemu engato tozigjeemu nikukapeti olansonyiwa sijja kulimba kyennaba obantu bakiroge nange simanyi byonna sorry mwana gwe mpise ne gundi yange ekikulu kyayoza mimira kubanga nja kwetaaga kumanya bwozi gwe sobeera n'ekyo nze mbeere neeno omwana gw'obulamu bugamba ki Patricia tebulina bulungi we buli tebulina bulungi we buli omwana gwe ebintu byatandika nga ebyokusaaga naye kati ndaba nga madde sikyasobola kukigumira ndaba nga sisobola kukigumira ekisumuluzo kyo okiteeke mu luggi nti wabazza in case kati tasobola kutusanga ate ekyo madde sikirowoozezaako kiteeke mu luggi nti aba tasobola kugulawo kituufu ekyo kyoyogera kyesaagala kubanga omusajja muzibu aye nekyo esumuluzo nonno yakamala yakakimpa kireke kibeeremu yali teyakimpa for security purpose kibeeremu ndoza walabye nga tumaze omwaka nze nalaba nga atandise okuneesiga ogamba wamanyira embeera nga laba ndoza embeera nagimanyiira sitole waginyumiriza ntuufu tugiplayinga ku ssimu nga bwe wagimpadde oba oginyumize okuva mu kamwako kiriwo ekisinga ate kati ng'otuuse wano tuplayinge yaki kinyumize femita emboozi tuginyumye bunyumi kubanga abantu abamu tebakkiriza bintu nti gyebiri naye ngaekituufu bikola ki ebintu bibaayo mu nsi munnange mwaka nno kati guyise naye ngaokankana oli mulwadde siri mulwadde naye najjamu fiya eyo kati mpulira nina kiri ekitengo tonnamba tolina kyowawulidde olina kyowulidde kanza bwentyo bwembeera newe mba mukisenge nga neebase oyinza owulira ekintu nga nyondo somaine oyinza kikunyonyola n'okitegeera sooka ojjako firiji eyo zisala biwuluguma mu nju yo efiriji eyo ya bulijjo ekyo kyona kimanyiira sooka onyamba ogijjeko ojja kugizaako njala ekifo nga kiri kisirifu nyamba maama kale mukwano saagala kintu kyonna kinkanga owulira nti akati naye mulimu ebintu tebiife ojjukira n'owagira wemba ngeezi ojjukira n'okola ki n'ogizaako esuga muno ebeere nga tebeerako eva kati gwowulira nga gwewulira embeera tebinaba mukwano bizo nga ze bazeggula ebina bimanyiira ebino tebitiisa n'ebyenkuyitidde birala munnange mwaka gumwema nyondo wange kaisinga ebintu ebimu bibeerawo nga wakiriko tewali muntu kunswaza totya ekyo kya bulijjo totya nyondo jangu nkunyonyole totya mukwano tewali kigenda kutokako esijomu ekiri mu luggi kasita Patricia olaba otya otugirayo mu bboozi wabweru nkwegayiridde tunyumirize wabweru mbola otidde nyondo totya nange ndi omuntu olaba naguma olaba otya mu bboozi otugenda wabweru tunyumiza wabweru anti kati n'amala kimanya mbu nagenze navuddemu amanyi atya simanyi naye nga ajja kukimanya nze gulaba banga nofulumaawo omusana emba waggula bangulabira ku balukoni okulaba ku musana ogwa UAE olabira ku balukoni galawo bantu
galawo sigaddewo jangu tunyumye nakuyise nkwesiga wakiriko biba biganya okusolovingibwa nganze omuntu wakiriko nyambe ku midiya gwe walla nze mbadde nteesa tugende wansi tunyumizeeyo nze mpulira sirina galinda nze olina mugumu nze sikakufa mba nfulumye naguma Patricia waabwe Patricia mwaka mulamba kati tofaayo nyondo tofaayo jangu tutunge tunyume ekyo yakavaawo tajja kujja yakavaawo tewali buzibu jangu tutule tunyume jangu tunyume naguma nakaaba nenkoowa kati mpya naguma kati kajja kakaaba akakaaba sijja kulimba mbuka ki we namubuuzaako bw'ompulira ekikaaba nangamba munze tandisa omulowooleza ebintu ebitali kimbu ye nga takola ki ye nga tabiwulira kati nange simanyi kyennyini ekyo kikaaba so it's uncountable kati jjukira wakajja ddakiika ziremeka kati akayinza okuddamu kajja tomanyi nga tobirinako nembudde noba weebase osobola okwekanga bwekazi kiringa kinyonyi kiringa kasotasota kireba kiki simanyi wakimanyiira bino ebimu ebiri mayina nabimanyi bino ebiri mayina ebyo nabimanyiira ne waliwo kyempulira nga kyo simanyi oba nakigumira nyondo twagalanye n'omusajja wange itseeya naawo muntu mulungi talina buzibu ampa buli kimu webyatandika no byatandika ngaebyokusanga naye nga relationship naye he was a good person naŋŋambirawo tayagala nkole ku ddongo kuno omuntu nga tokola twajja kunoonya sente neŋŋamba omuntu aba ne reason lwaki tayagala nkola aba alina obba nga ampa sente nga nsasula era naŋŋamba ajja kumpanga ajja kunsasulanga bonna tekuliko abo ababiri musajja mu Sudaani South Sudan bano abaddugavu bano bakakuusiire atambula bwati no Abasudaani bamirundi ebiri mulimu bamirundi oba esatu mulimu abaddugavu ng'eggongolo nemberamu bali akataketake nemberamu n'abeerunga abawala kati yali awo era omulaba ali nomo ngaffe ali nomo ngaffe kati wawulira nti Musudaani amanyi wakajjawo agagala Omusudaani n'omuvubuka Omunigeria nga si be bantu abangu ab'okufumbirwa mwana gwe Omusudaani oyo kati muli legally married oba muli mu kawundo kakubye eddirisa kawundo naye byajja kale waliwo omuntu akwaprochinga in a good way nga kwana abasajja batukwanye bangi naye waliwo omuntu akwaprochinga mu a good way n'akubuuliramu byonna ng'oyitawo sajja yangaana okukola nga ngana ajja kumpa buli mwezi 5,000 obukadde 5 buli mwezi wali okezoke mu UAE nga tunakumuzisenkana yali sinaba kukola nali ndi fresha kati gwali osuubira kubanga sente okola mmeka omwezi okusa ku mirimu gye wali owulira emirimu ekisinga bwe nange oli mupya mpulira bagamba 89 kakadde 20 kamu kitundu kati bwe yakugamba okuwa obukadde 5 tewasanyuka nnyo nawunga nfunye omusajja kyekisooka sente ngenda mba sikola so yakuteekamu apartment namba nga bw'ogiraba enzigi nga nnyingi 1 2 nyondo togiraba mbu nene naye gyekomye okuba onene yakoma okufunda nkambika empiso n'obulako woolaga kati sokola nyondo ngundi yanfundirira nze apartment yanfundirira nze olaba akasenga ako k'otunuddemu abeshaagala byakaaba akasenga ako k'otunuddemu mukazi munnange nkyakugamba bingi badde nsoose birungi ndowooza
ebyokugamba esente ngade era baala abaliyo nga batunuulidde sente temala byonna temala byonna ekujjako essanyu lyo lyolina yonna ogiberamu mumu olugi lumu nyondo towe makula kwegayiridde mukwano sokoleke tewe makula ekyo kiggulewo wali tokwatawo awo nange ekyo kyembeerako waneeno jjukira nga tofuluma kati n'oluggi lujja kweggula kanziremu njigire kubanga oyinza odduulira nga lweggudde lwokka kandunyweze bulungi tekuli ali ku luggi tekuli ali ku abanno baniiba beeyo bambi nendoza bagamba omuntu gwe ndoza bakomako ndaba nga nzija tebamanyi kati tebamanyi ali bamanyi muno mulimu omuntu omu naye ako kaki simanyi ate okawulira kavudde eno ku kasenge kano mukusoka kavudde no nyondo owema ndeetera ebizibu kwesokoleke nyondo ojja kulaba byotalina kulaba tebanze nakkakkana nenekuba mu mutima newebulirako kati sokoleke okujja okutandika wano okukola ojja otugira mu kampani wajjanga muntu najja ku visit visa omusajja neyansanga mu kifo kya bbeeyi anti bagamba nga oba onoonya emirimu ogenda mu bifo nga Jumeirah Dubai Mall obeere ng'olugenda osula ku CV gyemwasisinkana akola mulimu ki simanyi naye nkanya kulaba ebipapula byenkeberakebera obaki sisaana kukolimba mbu kino ebintu kuba sente labikazirina tebitegerekeka sente alina naye byakola tebitegerekeka emeze Patricia waabwe byentuddeko myaka gye nina gino emito ndabye ebintu eby'abantu abakulu oyinza okiraba nno nga firimu sokoleke ate ebintu bibeerayo mu nsi abantu nga bagamba oli kibuuvuma bati nkyakunyumiza twasisinkana eyo gundi batwalema mu buju kalipoma mu Dubai Mall omwo mwe namusinkana kono nali ngenze nakutambula mu butambuzi onogamba muntu ku bya mirimu nga benna osuula CV naye nga n'okutambula mujjuka benna onoonya mulimu woolaba Dubai ya kitegeere nze sinkana omusajja oli mufirika nange ndi mufirika oli bulungi ne bulungi nantwalako kagundi ne tulyamu kali ka breakfast wali bukyalina bwakumakya ne tunyumya nangamba nsiimye nyono nze nali ndabika bulungi weyansangira awo nansiima munnange ne tu-exchanging enamba njuka nali mbeera nina bed space gye nali mbeeramu koli katono onoli nga asigaza amagumba namusobi tuseebi siri mukubisa wetinga but that is the fact oli kawanvu oli katono okumeeri nze naliko abegumba tombikula nyondo tombikula munnange wena nakamwenyu Patricia wena nagasekamu nagafuna kati naddamu neegumya neŋŋamba Patricia otya tofunako mikwano nogaa ti kati ntambuddeko mikwano yaŋŋaana okufuluma ennyumba eyo ate mikwano kujja okukyalira ate ekyo kyasinga obutaakala era simanyi nakimanya mbu oli wano tozaala ate sinobirako n'omwana n'ogamba
Nyondo mbadde nkyakugamba tumaze mwaka mulamba naye we twaweza emyezi 5 buli kimu ekyatandika okukyuka nga onotandisa omugamba twemanyi ngende kaba nkwanjule tuzaale ku baana awe waava obuzibu kwe kutandika okubeera nga bino ebiriwo kati nga buli kimu kikyuka. Mwali mu mbeera nnungi buli kimu nga kirungi emyezi 5 nga ndi free n'okufuluma buli kimu nga ndi okay. bwamusaba mugendeko ewaka tukyale tukole emikolo tufune abaana tuloketinge tugende oba ewaka n'akyusa n'antandika noza okunaga true colours zentuufu ndibinako mulaba ku nseko za musajja wange smile like omuntu nakusimayilingirako ng'omuntu gamba wallahi kati ebyo mu kisenge byo mu buliri sina kyemmanyi kati okuva mu myezi 5 sina okuva namugamba tuzaale oba nasooka nengamba oba na papa nenengamba era omusajja yena aba ayagala omwana buli musajja aba ayagala omwana bana masti gaina buzibu ya tewali buzibu byonna ebintu abigula n'abiteekawo he's a caring person. Gamba walla nengolinga atalya tegenda nzolaba amaaso gonna ganguddemu newenjira tegenda ebiviidi enviiri nizeeyisaniriramu amateeteeyi wenna n'ekyawa motoka newekyawa Nyondo omusajja ayina ekintu ekigugumuka mu kasenge ako keyaŋŋaana mulimu ekigugumuka simanyi oba kinyonyi oba musota oba kiki naye wulira wakomawo buli lunaku alina okujja n'amagi twenga 5 n'agateeka we tugateeka nze n'amagi ganema okuli tambu kimumu ekiri sibikwatako pirya bitya otasaa kujja na tray 5 ekiro noziraba nga weeziri ku makya nokera nga waliwo piri aba ziridde ekiro ekyo ati byonna binneewuunya neŋŋamba kiki okitegeera nga lwekitagattalo nga ntandisa okusoma embeera nga olwo ebintu bitandisa okubeera nga olwekintu kyotandika okusoma nogamba naye waliwo ekitasoboka nga edda nga ngaliya nga ndi free naye nga nolaba nasuze nina tray 2 kera ku makya mulimu half omusajja wange yakomyewo n'alya akoma ekiro mba ntunula alya amagi agalya nange ngalya muri amagi amabisi no nze amasiike amafumbi ate ye amabisi gali kandi kati yesimanyi naye kasita buli kintu ekiyingira mu kasenge kali tekidda omusajja wange yaleetako obukofu naye nga bukongole babita bukofu buno bujinifowe bugundi babita batya bukofu eno babitunda eyo ne balina local market zabasala ne bakusalira nga namu nibabuleeta eshaluje eyo n'abuleeta neŋŋamba ye aleese bukofu kyakagenda kubufumba kuba bazirya naye zaali 5 yaleeta obuveera 5 buti nemugamba ye biki bino ngamba ye obuveera 5 obwobukofu nendoza agenda teeka mu freezer atereka afumbeko obwa white oba obuveera obunenenene waliwo buno ba colorless bunene situnotuno tukalalesi tutunene nnyo twewaka ate obwewaka obo ne bapimiramu era nga kuliko fresh ginifowl nendoza agenda teeka mu fridge kuba omuntu nanga sobola okuteeka ekyokulya mu fridge n'ofumbako mpola munange nakola ki kasita tagenda mu kiyungu eri bw'oba agenda bifumba ayingira eno jjoka babibawa bikyaliko musaayisaayi ate teeka wabeera yakakomawo waka bino bintu byokoma munono muwahanga ebyo byakomera ku myezi 5 bw'omulaba takunyega akuyitako asooka kutuuka eno kanasooka nengamba yateekayo naye mukazi gwatuukirako kitegeera kati ndemu kubyebuuza byonna omanye kati nange siga tebigatte byange byonna amagi enkoko akasenge obukofu ebivuga amaloboozi ebivuga obutanfaako kuzaala agaanye naye ntandika okugamba nno waliwo ekintu kati namugamba kati nangamba nzirukewo lwaki todduka kati kuluna olugi olugule lwaki todduka
nyondo si byangu nga wobirowooza lwaki todduka si byangu nga wobirowooza nyondo nze nagezaako okufuluma awo omusajja namusanga mu lifuti nga ndi mu kufuluma nga manyi agenze nga yagenze dda yogeza mazima namusanga mu lifuti nakubuuza olagawa nangamba olakawa wamugamba ki byambula kyobamanya na freezinga nga sina nakyosobola kuddamu nankwata ku mukono nanziza mu nju olwo kwe kutandika okundagira natandika okukyayo obukambwe bwe natandika okukyayo olwo obukambwe nentandika olaba kati mbu nti omuntu ono awo nentandika okususpectinga mami yangamba faayo buzibu ki ensi gye mulimu siyamu omutasa akusira omusajja ayinza obba alina kyaba lwaki tufuna tiketi ayinza obba alina tugula tiketi nogenda direct waka wali okigezezaako yanteeramu visa labga yanteeka ku yiye ngenda gikulaga kati gwako osobola obbimanya ne bwe ngenda online nsaaki ngenda abe kino kitegeeza ki location nyondo ze newinza okulaba ng'otuuse ne wano abadde abuze abantu ati nange sirimu era kati nga wekigenze ku social media simanyi wogenda kunyamba kubanga ekituufu njagala kuva wano si ka sente zeefuna yali yayongeza namu ku 5 nga mpaka 6 lwaki tutufuna magezi nobulawo saagala nakuddaka siina kyenina sente nga wenzifuna zonna zonna west simanyi nawe zigenda kubanga sizisindika sirina wensobola sindika obukadde sente buno bwofuna obuteekawa gyabuli bwena zenfuna zonna nzitereka bute nga bwazimpa bwenti bwensereka n'omugamba nti era ku ssimu bweti ne bweti lwaki tobula nezo nogende waka ano olemedde okitegeera emedde kitegeera sakitegeera kitegeera mu mbeera ki kati nga bweze bweti mbo tosobola kuntwala asobola okuntwala kyekiyinza okubaawo simanyi yampooningirawo ogwo omulundi gwe nafuluma ozi tugende ogwo omulundi gwe nafuluma yampooningirawo nangamba gwe guseebye okulaba nga nfuluma ogulala nja kufuna ekizibu kyesimanyi kati nateebeza ne ngamba musajja ono asobola kunkola kizibu ki okitegeera asobola kunkola ekizibu nengwira eddalu nga nakafulumawo neneyambula kityaye byonna mbitya kati nengamba kati obwo buki buno bwo bubwobo buno obugundi kati olwo oluggi luli bufreshona wa mugundi kino ebisenge nno biri bingi anti nabyo ebisenge biyitirivu amusobwagamo oluyingira nenyondo mpola nyondo bangana okugula awantu awo kati kyokamubeeramu ekisumuluzo temuli miso ekimuzo temuli atambula nakyo wano ku mutwe waggulu watambula nakyo ekyo kiyungu oyitamu kiyigo kyawansula nawaneeno byantama solution tugamba nti sekomedia nasina kyempulirayo kale tewali buzibu kyonkyera kyowulirayo nasina kyempulirayo wanedde wali akafuga kubiza bakazi bannange abaagala ssente twawulira 15 nga tokola kadde butaalabiranga buyingi njazikola nga ssente naye sobola kuguma towulira olujenzo nga masaalu gadde oba gwandi taliiwo nze nasooka ne ŋŋamba oba kiki nga sibitegeera katruth tugenda sooka tugende oba tugende tubenga tutoloke tuveewo tugende naawe nyondo kyenyinza okugamba oba tumukubireko tumubuuze nga tumubuuzaaki nze tugendeko naye omugambo yakalaba ku muganda wakukkiriza ojjo ndabe kumepulene bwe tuli wano eno
kitegeera ana kyamanyiko mbuno oyina muganda wo aliwo omuntu oyo yena kukwatako amugamba nina baganda bange 3 wano bakoma kujja mu biseera mu biseera byeri emyezi 5 nga bukimu kirungi mu myezi egyo 5 tewaliwo buzibu. He was so nice. Baganda bange era ne kakati bangamba Ruthi, kakati bangamba Patricia, lwaki tokola ki? Lwaki tetujja kulabako? Njagala kumanya kiri mu kasenge ako ne nange ntya. sokoleke Njagala kumanya kiri mu kasenge ako ne nange ntya. Simanya banaso kukihandulinga nga nkalabi. waliwo gundi oba alamu waliwo zino alamu nga oba waliwo ekintu ekiwunya nga zikaaba oba nga waliwo ababeera bafumbye ekintu nekijjolo Fire detector gye buli muli mu kiyungu. Wabeerawo obuzibu ekizimbe bagamba tekirina bakimonitoringa ate nekikusesa wembaamu ekifudde nga esi ayita ba maintenance ne bajja ne bayingira bulungi. nemo ne bayingiramu Omumu nedda tewali ayingirayo kuleka ye ba maintaininge ku biki byetamanyi. kati Rosi Nze simanyi na kisenge kiba kirinamu kubanga kino olaba mu kisenge kya mugenyi kino kyaffe master bedroom kino kiba kyaki nange kyansobera. ayogera lulimi ki Singa okusinga Oluwarabu n'Olusungu. Nze kimbadde nsaba tumukubireko. kati mulage nti wendi Tondetera buzibu bannange. Omusajja yagaana omuntu okuddamu okukyala wano si baganda mugambe bange, ndi si wakantekeramuko bange. enamba naye baaba Nedda omusajja ono mugambe nti mugambe nze kyensinga okwagala nyigamba kungamba enamba ogimanyi ngimanyi mu mutwe kyensinga nze okwagala ginyige munanti wakitandekera mirembe gyange esimu yeri wanginyigemu ate newabunze no simu yange nyiga muno obunyiza enamba tandikira wano mpunze bwoba nga ogimanyi kituufu mpunze bungi yeeno enamba yeri kale olina obuzibu nyigamu enamba gyomanyi mukwano nginyigemu nyingi Ruth oba togimanyi tukube olina kwogera naye naye bambi tomugamba mbu oli wano posikosa wamugamba mbu ndi mukujja ewaka kulaba ku muganda wange tulabe. Nze kyenjagala okumanya omusajja akasenge kano wakitakagula n'ekirala ng'ojjako ekyakasenge lwaki tolina bulamu bwo wakisiina bulamu bwange wakitandika n'ekirala nsobola mukolera ki 055 057 29 7 n'ekirala wakitandika ne mba free nandibadde simulowooleza mbu alina ebyo bintu byakola naye kati ate kiri mu kujja kati ate kiri mu kujja kati nkiraba nga kizze akisussizza nnyo n'entiisa gye yateekawo omusajja atunuza bukambwe nafuna kyansi n'omulabako wa bugalubindi bw'ati era wankofiira ajja ategeeza bizinensi ajja ategeeza bizinensi asirika busibisi nze message ndoza ginasembayo okufuna ku simu kuno abeka ndoza ya myezi nga 3 esimu yeruda simanyi na simu gyenakitadde naye namba ino ogimanyi enamba kuno kuli mu simu namba ngimanyi mu mutwe eyo oba tukozesa esimu lwaki okozesa esimu yange akazi aba amanyi ndi wano nyondo wentuukidde okuyita manya ndi mu kutya kuba ensaba golaba Boogera teka naye. mulawudi ate nga hello Hello. assalamu alaikum
وعليكم السلام. كيف انتي بابا؟ الحمد لله. Who are you? مين معي؟ أنا روزا، أكتر مال باتريشيا ماروم. ايه شو تبي؟ يعني أقول كيف هذا السيستم الآن زين، كل شيء زين. كل شيء زين، وشو مشكلة انت؟ شو عايزة شو يعني؟ في شيء اقدر اخدمك فيه؟ لا يعني لا يستوي أنا راح بيت عشان أنا أشوف فيه يستوي ليش فيه تروح داخل. البيت؟ ليش تبغي ايش تبغي من البيت؟ ليش تروحين البيت؟ بس أنا بشوف هذا أكتوبر أنا في مشكلة يعني. لا ما تروحي البيت. كان رحت البيت انا بسوي لك مشكلة بعدين. ليش تروحي البيت؟ ما في شيء يوديك البيت اصلا. ما في شيء يوديك البيت. يعني ماما قال لازم أنا أروح. لا ما في ما اقول ولا كذا. لا ما بتروحين البيت. ما عندك شيء في البيت هناك. يعني شو إذا مشكلة بتروحي بابا؟ إذا ليش بتروحي يعني في مشكلة. ليش ما يستوي شوفي هي ليش شو لا مشكلة يعني؟ ممنوع ما في شيء يخليك تروحي تمشي البيت هناك. لو بتروحين البيت هناك انا راح اسوي لك مشكلة. زين أنت وين؟ ايش تبي انا وين؟ ايش تبغي انا وين؟ ايش دخلك انت انا وين؟ هذا أكتوبر أنا في يعني في داخل لا هي البيت كويسة. ولي في ما موت كويسة موجود. موجودة. ما في اي شيء. يعني ليش كويسة انتي ما في معي اي بقى شيء. أنا أروح هناك شوفي هي؟ لا ممنوع. ليش تروح تشوفي اختك موجودة وكويسة بس أنا الحمد لله. بشوف في مشكلة ولا ما في مشكلة أصلا كذي. انا الحين بقول لك يعني ما أنا هو مشكلة أروح شو ثاني هناك كده. شو فايدة يعني شو بروبلم شو مشكلة؟ لا اختي خلاص موجودة في الحفظ أنا والصون. سيستم مرهية أنا أكتر مرهية ليش أنا ما أروح هناك عشان أنا أشوف هذا السيستم أنا شو مشكلة يعني بابا؟ لا اذا تبين انا بجيبها عندك. شوف هذه الشهر هذا 5 شهر أنا ما يشوف ماما ما يشوف كل ما في نفل يشوف ليش كده يعني شو مشكلة يعني ليش ليش تشوفي ما في في شو؟ يشوف هذا نفل؟ لا ممنوع. اذا ليش تبين كل تشوفي الله انا ليش كل بجيبها الله عندك. ليش كل الله؟ لا ما في. انت سويت شيء مشكلة يعني؟ لا انا مو سويت اي مشكلة. انت تحسين انه في مشكلة ولا في شيء؟ ما في مشكلة ما في شيء. لكن ليش تشوفينا؟ ليش انت تتابعين وراها اصلا؟ اختك كويسة الحمد لله ما فيها شيء. أنا فقط يمكن ما في كويس لا انت ما يمكن في في كويس. شيء ما في زين. مين ما في زين؟ انا؟ لا هذا أكتر مرة أنا يمكن ما في لا زين. لا زين مين؟ ما لا عندي لا اي حاجة. بابا كذي ما يعني حرام هذا نفل هذا يعني هذا ما في ما هجرة ما شو هذا نفل هذا ما ويان لازم نفل لازم تلعب بلا لازم تشوف فريند لازم تشوف فاميلي لازم تشوف كل شيء يعني ليش انت تقول لا ما يستوي انا ما اروح اشوف خلاص فيه؟ حرمة انا خلاص انا ما ابغى تشوف اي احد. حرام ما في حرام. ما في حرام هنا. ولا في حرام في الموضوع. والله ما في حرام. nedda tukole bwe tuti tokinamu buzibu twinstolinge wano bugundi kamera zizaffe like tusobola wano kamu gundi yange tudala gyennazi nayo tusobola wano eno wano bakulu fridge just butono tukateekawo bwe tuti nekakuba akyali wala naye kyemanya ayinza okujja katukola bwe tuti okutamala budde bungi twagala tulabe bwa behavinga just in case nga badde akomyewo
tuteeka waggulu ku fridge ka kamera kaffe just kano tekalabika tofaayo tajja kategeera tuteeka wa wasinga okuyingira omukizibu tewali tolina kisumuluzo si wekiri naye kiba wekiyinza okuyingiramu wantuteekeko kakamera muno kakamera no just okusinga ddala wano bwe wati neeno bwati mukasenge tosobola mpaka mukasenge ketosobola tuteeke wano netuteekeko kakamera nebino tuteeke mu kakamera tulabe mu bisenge munda talina buzibu munnaye aba afuuse muntu kasita ayingira bwati n'obwo obusungu bwe n'ekintu kyabaza kutemagi oba kasita ayingirako eno bwati ngakakana mba nafudde dda mba mpuliranga okitegeera mba mpuliranga okitegeera sinasooka nga bwa mulimu omukazi sinasooka nno nendoza mulimu omukazi munnange nga yaŋŋamba nze embeera eri yabeera eno naye bino byajja aleeta amagi najja aleeta biki ebyo byebintiisa byebitanza okuŋŋamba mbuki mulimu ekiro n'amaloboozi nasooka neŋŋamba oba mukazi mulimu omukazi kuba gasinga ga kikazikazi gali awo obanga waliyo omuntu sinasooka neŋŋamba mulimu omuntu omwo simanyi lwaki towayira omulungi ogulawo ate wagenda kasita agendeyo munda kasita agendeyo munda wenkifuna singa naggulawo dda nayagala n'okukamenya ako anti ngamba singa nali nakifuna singa naggulawo nayagala n'okukamenya ne kagaana wakasa ekiriyo mpaka zaki nze tojja kuba amazzi mu masanyalaze kakacupa okasuka kakasuke wakanayiwa amazzi mu masanyalaze ate amasanyalaze naye gatukuba kasasiro ali wali munda kasasiro osobola wakusuula munda nayingirayo nakwali kugamba tolina wofulumira omuteeka munda ye nemaana amukolayo mulimu akagundi mu kigundi osulamira bwangu nomusatu ogatumulabeko mu butuufu kaka nakasawo kaka ako kagundi just mbulina wano butono tosana kumanya ndetera buzibu tosa kumanya tukamera kino nesiga ngenda bukulaba nti obamanyi embeera yesinungi nze nalwala dda n'empona byonna beeraba ebikuba nabigumira byonna buli busatu buli busatu just butono nasobola suspecting ati kamera just kakamera kakanwa kati kano kakamera wano ntekawo bwoti akakamera nakolaki kano nekakwata nekano katekawo bwoti akakamera nekakwata nekano katekawo bwoti kati buno bwebukamera kati kakano kalinga eriiso tasobola kukalaba n'obuufu otya kati kano kalabulanga mubwe kati mama kalabulwa kati kati kaba kasobola okukuba alawundi wano wamala entwala obuzibu bwe eteri buzibu obuzibu bonna bonna buli ku gundi wano eno kati kano jangu olabe nkale kakateeke wano kati nekano nokase wano olaba wano wano kati wano kasobola okukwata mwana wonna awamu ntyo wano waggulu kati tasobola kukalaba tasobola kukalaba kati jangu masabedo naotagira kanteekeyo nayo kati olaba sobola laba engoye zayambala kati labe kano kakateeke wano wano bwe wati kaba kakwata eri tewali buzibu ino yona yo tewali buzibu wali buzibu obuzibu kabeereyo kabeereyo wano eno kano kakuba wano bonna kakuba ne wano nanti jo katono mulaba njagala nga waggula wano bwati kakamera nekanakwatako leta kali akamule wano wali gundi issue kakali wali waggulu kakali wali
kaleete kati kano tukasoosozeko waneeno sinzira waneeno katunole enve kati zenabimanyira ate buli bikiwano waggulu egenda kyakumanya simanyi tokwatako toseeti kati kano kaki tokwatako ababiri byonna katumanyi biki ebyo ebiryawo kati kano kacupa gaki nasooka nenooza oba gundi waki ate zonna zowano nalenda kugamba mpakugundi nweko bwena zona nalenda kugamba mpaku gabani no gundi juice waki bagita batya avocado biri fridge biri frozen ate tebiri mu fridge kamera yaffe ebiriwo waneeno tewali kintu kindumanga wantu wano kubanga sipaina wanyisa gwe nga waliwo enzikizamuka tasobola kakola ate kumanya nga mizibu n'ettala ya wano yagitta ogiteekako ogiraba kati yaki nze nagiyita alikola bulungi tengamba tuitemete emeze ngamba tewali buzibu kyakumanya byo omwana gwe kino kibayita obunkekenke obukekenke obukekenke maama yesaawa tugende tujja kulaba bina bagenda kagende mwana wa mama naye justice nabetsoka tugendako ka practice nyondo ebintu bijyomusajja mwana gwe sijjayo sijja kulimba sebanani nenya waggulu omusajja we yatuuse nyondo wagguluwa nenya mwana gwe ndiwunda enga wagguluwa mwana gwe bazije ngende mugambe mbuno ndi muganda nkola naye oba sijja omuganda muganda
No, nothing. What? No. Nothing wrong. You only. Rien. Msajja agenze. Jangoveyo tugenda. No. Msajja agenze. Mwanangu, ndendako sokondeke. We sokondeke. We mwanangu tumamusangayo. Sayo. Nyondogenda. Sasa